Inside Story Uganda, real source of political updates. Sukula ba mwami Tamale Mirundi. We bali kujja. Ato chusiza akakofira totaddeko ka Museveni. Wagambye wa crossinze. Abantu bange. Bwero yagala wa minister. Abantu bange bali babiri. Amwete mumanyi let me tell you. Eranze when I look at the people like Tadongo and others, I laugh at them. Why? Olutalo lw'obusika balufiiriddemu. Olw'obusika? The president directed these two people fighting has allocated the areas to them, and whoever crosses fails to deviate from the agreement, you will not hesitate to put him under house arrest. Chovola bolwale mu New Vision mukwano gwange lwaboga ali mu ba investors area gye bamuwadde abero mu basigansi area yi kakati gwabadde alwana lyo ina oluwalo Tadongo kati gwekifiiriddemu tango odoyi okifiiriddemu kana akawala akadduka emisinde kagende kayingire mu bazzukulu I'm here with the chairman kakati atuuba ekifo ekyo bakigabidde ono ate munabeeramu babiri mu ba investors okitegedde mu nfiiro era nze mwana nange mu agreement nafuna ogamba oyo omwana takyali sebo mu agreement nange nafuniddemu wate wagudde mu ki muto wange yagambye nange yampadde ina bya yakuwadde ki yagambye muzeeyo oyo mukulu wange akoze nnyo tuyogeyoge naawe oledde nnyo totulyako ebifi by'enkoko nange mudiiru nabaddemu kati Tadongo yagudde nze nkubuulira Tadongo oyo tawolebwa sente kana akawala kagenze kubanga if Lwabogo is now of bringing investors and has yet akola appointment kati ono Anita akyakola ki anti geti ye koboko ate geti wetu nikazi koboko bamugana dda tunikazi tuwa nikazi kati oyo Yagudde yesterday nalabye story mu New Vision and I laughed. What was it about? Tadongo doesn't know. Yesu yazuukidde dda. Tamanyi biri mu Yerusalemu. Tanaba tukyamulinda 25 zagize tu. Tadongo doesn't know what is happening. And Tadongo, this is how you lose intelligent people. Intelligent people muba losing nnyo when they fail to analyze the situation properly. Nze I've fought for 24 years. Uchalwana si betri ingangako mu 7 kuba namanya nti kyebaagala bakole kakati Tadongo raises a stupid argument. We are stopping our campaigns. Who is engaged in our campaigns? And if there is a person who is engaged in another campaign, what punishment is do you mete out to him or her? Tadongo tajirina because Tadongo mu meeting samulabangako mu meeting eri serious toganza abira mutiziri serious even yesterday there was a meeting is very serious which is sort of this impasse ne Tadongo tazimanyi Tadongo alinda gatakisi ngaga babukedde babo bagundi leka nawe ndi nkubuulidde Tadongo you tell us you are the Secretary General. Where do you go? Who would not say first to somebody is violating rules? It should be Museveni. And if Museveni got a mandate of 5 years and somebody tries to undermine him, does he need to report it to Tadongo? He just calls the police to arrest somebody who is making him fail to deliver. Because he has a mandate of 5 years. Tadongo tachimanyi. 2, let me ask Tadongo a question. Abasiraamu bwe baazina ne bategeera nti sola etuuse olaba okushirani ava ku mukolo but once imam n'ayaziina olaba abasiraamu abava ku mukolo ne bagenda bakola ki basala fe tusigala tutudde
ate ffe tulinda ngoma za kereziya na za kanisa ku Sunday. Kakati gwe Tadongo, if you don't control abe nalimu bo controllinga naye abatali be nalimu toba controllinga. In fact abo Batadongo tebabala from political science batugamba, if you want to solve a problem create a contradiction. Bali gambye Bobi Wine tinawe tandika okufumula enfufu bakukwate mulioke mugambe nti ate ono mumukwata mutya. But Bobi Wine tasobola. Why? Bobi Wine ye wakasanke ayagala enkoko zirwanagane afune woki olwoya lwanazimbisa ennyumba ye. That's why Bobi Wine is quiet. He's highly intelligent. Bobi Wine is seeing a clash in NRM. If Bobi Wine sides or comes in, they will settle down. Okay, take the Bobi Wine political work was to the moment Bobi Wine comes in, these people will realize that we are damaging our party. Bobi Wine will unite NRM. Therefore, it's not in the interest of Bobi Wine to come out at this time. Bobi Wine waits the two factions to destroy themselves so that he gets a weak candidate. My politics are linga mupira. Politics, war and soccer are the same. Timula babadde bazanya. Nibaganti England yezanye ne Senegal. Obviously jajja kuba. Nibamanya tionazanye ne Cameroon. Obviously ajja mukuba. Aba Argentina ne batunda omupira gwabwe ogusooka. Saudi Arabia ne bawa sente. Omulangira we Saudi Arabia n'alangirira ennaku population kubanga uniting abantu sports. Mbaga nti erinnya ekipolitiko simanyi kulyatula. Politiki. Esirimanyi. But when he brings a medal, everybody, yes, buli muntu asanyuka. Sports unites people. Kakati bali aba yo Argentina yakutunda. Naye nga amanyi nti bw'atunda ogusooka era ajja kujja luddawa. Ne bagamba iba manager babadde batula ne babala. Katsuka tukufune muguno sente bali bafune sanyu. Yes, Saudi egugula kati kata ye mwali mulowooza issue si issue. FIFA wants to market the soccer to Eastern is ya sente mupira kati kwa sente. You follow the Chinese nabo bagadde omupira kati aba Japan, and you don't know these Japanese. When the Second World War ended, Japan signed their constitution. Japan and Germany constitutions were written by the American experts. These are pacifist constitutions. Japan bajigana okola ebyokulwanyisa n'okubeera n'amagye. The leading manufacturer of weapons was Mitsubishi. Mitsubishi moved from manufacturing weapons to cars. Era nekiwamba mulinda aba Japan. Wait the Japanese in 5 years munalaba tebatutte World Cup. So people sit down and ne babala. Ne bano batango doyite babala. Tigwe tango doyi what is your role? Kagani nabagamba. When you see abasajja bambadde amakanzu nga batambula bali mu mmotoka n'oyimirira n'ogamba ewange tewali muwala wakuwasa bajjawo bagenda byabwe tebanatambula nga bakyamawo muwoza ze tanabana kwogera omugambi let us ring fence Tadongo avuddeyo n'engalabi ye ono gundi avuddeyo n'engalabi ye we only one man councils kakati omusajja ngambi timwena ali musimu endaga siche nabagamba nti olaba ngenda mu park ng'ompogganira ngenda mu park no mpogganira ani agambye nti ngenda mu park nizo kubampitawo obuyisi sigenda kulinnya na mmotoka yo. That's what I told them. Ayinza n'obutayingirayo mu park. Don't reason. Don't think that Tadongo is an idiot. But Tadongo depends on falsehoods from somebody. Bino tabimanyi nti bali batudde ne bakkiriziganya ono ayina area yiye nona omanyi kabaka wa tabala sekutabala kabaka wa United Emirates obwakabaka buli opo naye yaddira abaana be n'abagabira amasaza. Emirates, it was one country. He divided the country into different gundi nti bw'onoonya gundi bunyolo kitala
bano bakamuswaga banyoro even when you trace abagundi abasoga nabo bava bunyoro kirani zabo ubu ani manyaga balangira so therefore kakati gwe Tadongo kifiiriddemu Tango de yakifiiriddemu kana kabona akebamba kakifiiriddemu why you are depending on falsehoods and you don't reason and the newspapers don't reason who is carrying out another campaign and if there is somebody who is carrying out another campaign nalabyo wa new vision nga butaddemu ekifaananyi kya muhoozi who is carrying out another campaign akabukid sebo yasinga obusiru mu family yabo nkanawe sebo alabika bazaala muzaala ate nnyina yafa bali mu traces maitu balina ko Oluganda basebowa negwe ngo bimanyi ebyo nesebono obwongo bwalina ne Kayiira babalondole Kayiira alabika bwe yawemula abalongo obwongo bwafiira ddala Kayiira omwagaza kinga ate gwe bawa bwakubye story mu Namboze akomyewo okulwanyisa drones Namboze kapa ya mugoba agobe empologoma bademba nyumeza you can't down the road mucheta down the road mulabe muogo cassava was brought to purpose to make Africans fools golava sitachi akwata ku kisenge mu posters bino bibateekawo kati mu mutwe nomu omwana wa myaka alina akabubi kasiga ku bwongo ekyokubiri ekyaletesa cassava it does not need okukoola oba okulabirira kyolabaga nti kiti kya muwogo why abaddugavu baconcentrating ku cash crops. I'm not talking good the campaigning but this is knowledge you must share. Uganda down the road about cassava was imported in nanas era bayita lebajita nanas. Cassava was brought to purpose bamuja Portugal bamuwanga basibe. Why? Portugal was an imperial power. You can find cassava sibavumira cassava naye wange ninkukwata nkusokola ebyenda mukamuka oya nani ukoyo akwata omwana wange kyovala bamumuge mugambo bajja bamube babalokera abaana kasitoli amayuni bwayiso omwana nagali yako nga mutota namera manyo bas talimera agamayuni tamera manyo hapana gatte ekibuno muogo ate kati abakazi muyina ettima kati abakazi abayina abaana babajja baabwe bebalabire bagenda bawa muogo yamuteeka mu mwenga abaganda basiriwale sebo yakwata ebisiru bye tokola mu muwemba muwemba gwo gwakulya tonto ye yes tonto ye gundi matooke has no alcohol so hadi mademba gamba there was nagenda okusomesa aba abazzukulu Kasangati abawagira Museveni nembaga nti avoid family Museveni's family conflict muhozi bali mabateka muntu alwana ne kitaawe what you want you a pressure group that is asking Museveni to come back. 2 don't build on any structures because they will capture you. Era bali bazikana kebamba nga kanyina je kabaka ate Museveni mugezi yakatumira kati kakati yakafuga kati Museveni musajja mugezi nnyo era kati kanyina ku reportinga wondo kakati 2 nemba gamba nti it would be short-lived. Why? Museveni does not believe in campaigning every day. Museveni is a general arwanya ntale zobu yekera. NRM is a revolutionary political party. You come like in a war, then we demobilized. Bakawuna wene badde je bavudde. Kakati ekintu ky'abazzukulu it must be jealously regarded nga ky'abazzukulu abasajja abakulu n'abakazi abakute bakirinyamu. That's what I told them. 2 don't make it a campaign team. Don't allow the NRM structures to capture you. This is a different thing. Bwe mukiteeka mbaki gumwe ne mukiteeka baani kigenda kufuuka kirala. Era ky'ovola abantu yono ye w'amagye tebasobola ku defeatinga General. A general operates on survival. Nti if I don't shoot first,
the enemy must shoot him. A general won't go bukola. Generals sit down, even in America, diverse countries, baba planning olutalo. Never get politicians baba we sent. The general's plan was tosobola kulwanyisa muhoozi n'omusobola kubanga ye ebbanga liryo nawaali ali ku survival omujasi abeera ku survival. If I don't shoot first then I'm dead. Tomwepankako obwongo bwe babukolesa awa bina. He's a celebrated general. Kakati ye bwakugamba waliwo ekinkubidde essimu ate muhoozi ekibiina kyammwe akivuddemu you are stupid. Why? Kati kankubuuza singa abeerawo faaza najja mufaaza omukatuliki najja mu misa n'abaga nti sirina mukazi na baana mumuga nti yafa batule. Yes, why? Kakati kawukane serving soldier tell you nti atawagire NRM nolava enganga nolava empuuta nga tumaliriza tumaliza kambabuulize. I don't talk to muhoozi but I did psychology. Nti ngenda nentunuulira nti why muhoozi is bitter about NRM. He sees these NRM leaders going to use further to collect billions of money during elections, but much of this money is stolen. That's why even by election is just rape. Bamikwe na tear gas. Sente za Museveni ziba zirazeewo. How does Museveni feel nga the whole of Buganda is swept by Nubu that does not have resources? Those who took Museveni's resources for Buganda olowooza batunuulira ati? Yes. N'abaana bange bayinza okuga siriiwo ne bagamba bazze kutwala sente zaffe. Ojja weekabye wanga amaziga afudde ne bagamba nti bana mbadde nerabidde. Kivumbi yafudde. Margaret Kivumbi yafudde. Margaret Kivumbi afudde bunaku. Era omwana yankubidde esimu nanga nti maama we afudde ne muvuma nate nga nti Mauritius. Margaret Kivumbi afaanana Mauritius. Badde bamanyiganye. They look like. Margaret Kivumbi ne maama wange bafaanagana. Badde bamanyiganye. Ne Margaret Kivumbi afudde bunaku. Kati bagenda kukwata emiceere bagitwe. Naye bali singa babakuba. Musimu mwaligenzeeyo. Museveni afunenga special team oba ya nabbanja. Naye bano aba State House be bawandikira amabaluwa. Ne baga nti omuntu mulwadde. Oba state iti clearly nti gwe former RDC retirement yo benefits zifaanana zitya. Nga bano abaka parliament abagala okwetera woki. Naye that's why President emotoka bali bagitutte mukozi directed it back. Eyo motoka gyolaba. Muwozi yabaga nti nga n'amafuta bagajeewo. Ayina okunjuga kati tuli ku level emu kati bakuwadde ebibyo bakuwadde olubimbiro lw'aba investors ne mukozi ne bamuwa olubimbirwe. The president said even ekifo saagenda nakyo ate bali babimanyi. The president said anybody who deviates from these demarcated areas will not hesitate to put him ate yali abasibyeko hand house arrest. Temuyita wakuzanya. Museveni yali abakutteka bwe muyita ab'ekitalo batadongo tebabimanyi bemulaba bewaana bano batabani babasibasibadda. Kakati nkugamba Margaret Kivumbi yakolera NRM. Margaret Kivumbi yakolera Buganda. Kitaawe Uganda mwana wa mwami kitaawe yali w'amaanyi nnyo era omu ku bakyala ba Kabaka yaddukira waabwe kiyabeeranga. But Mengo does not help. Naye bamubaagaza ki? Olaba hamu yabazimbira ekizimbe binalabyo obwabwino bwagambye mbuze ne hamu tugattibwa nkima nabulabyo obugwagwa obufulubende tebukima. Even that one we cannot investigate that this is they are closely related. Bwakubye kakati bakiwanuka be bakuwadde story obwabwino embwa anaatera okudda mu kyalo ono ayina hamu ayina companies genda okasoma akatabo busajjamu obwabwino mujje muno n'akatabo mutegeere business hamu zayina agenda kudda mu kyalo ne busikeyalinga abantu obwavu bwe mu bwa family bwa lulyo.